Waliwo olutalo olugenda maaso mu disitulikiti y'e Ssembabule. Omanyi disitulikiti y'e Ssembabule? Disitulikiti y'e Ssembabule ebyobufuzi byayo nze ngezezzaako okubigoberera. Simanyi bigoberera ku level ki, naye ngezezzaako okubigoberera nti entalo ezisinza okubeera mu disitulikiti y'e Ssembabule zibadde wakati w'abantu 3 oba 4. Entalo ezisinga okubeera mu disitulikiti y'e Ssembabule zibadde wakati wa Anifa Kawooya Bangilana, Sam Kahamba Kuteesa ne Theodore Ssekikubo. Abo abantu abo e Ssembabule. Okuva Sam Kuteesa ne Hajjati Anifa Kawooya Bangilana lwe baakwata Ssembabule tebaagikkiriza kugenda ng'ejjamu abantu abalala n'okusingira ddala bannabyabufuzi abavuganya NRM. Era okupenetratinga mu disitulikiti ey'e Ssembabule ng'oli wa kibiina kivuganya NRM kuba kutema ku lw'ennamuganga. Ne kanso y'e Ssembabule disitulikiti kanso bw'ebanga etuula n'efunamu ababaka oba abakiise nga ba bibiina bya bufuzi birala, oyo yenna abeerayo aba kutebuukye lwaki. Bw'otakkiriza kukolagana na Sam Kuteesa olina okuba ng'okolagana na Anifa Kawooya. Bombi bw'oba tokolagana nabo luba lutalo lw'amaanyi. Ntandika okugoberera ebyobufuzi by'e Ssembabule mu 2001. Saali mukadde naye nali mbigoberera. Kaakati omusajja gwe bayita Hamani Ssentongo yagenda okuvuganya. Lwali lutalo akaseera konna ke yamala e Ssembabule, ndowooza wamu wakati wa RDC, naye akaseera ke yamala e Ssembabule Hamani Ssentongo lwali lutalo wakati w'Abaganda n'Abanyarwanda oba Abanyankole. Ebyobufuzi we byatambuliranga nga lutalo wakati w'abalaalo abatakkiririza mu Sam Kuteesa n'abatakkiririza mu Anifa Kawooya, abatabaagala ne bagamba katuwagire Ssentongo. Ssentongo mutabani wa Kiggundu Entete, abamanyi Ssembabule, mutabani wa Kiggundu Entete. Kati nga Ssentongo jjukira okuva Entete odda Mateete ku sayidi eri n'odda Mateete, kati Mateete wonna n'okwata ebyalo ebiriraanya awo Obukulula, Kabundi, Kambulala, Kasaana, Kyabi, biki paka lw'ojja n'ogatta ku Bukomansimbi. Kati nga omukisa omulala gw'alina Ssentongo gwa Entete waali nga kumpi ne Lwebitakuli, kati nga naawo nawo waliwo connection. Kudda Kitembo biki eyo Mbaakabajjo. Kati nga omukisa omulala gw'alina nti Ssembabule tawuni y'amawanga matabike, Baganda, Banyankole, Banyarwanda. Ng'omukisa omulala gw'alina ly'essaza ly'e Lwemiyaga, Ntuusi, Lwemiyaga, Lugushuuru. Eyo Abaganda nayo nga bangi. Ate n'ekirala nga abantu abaliyo abalunda ente abalaalo nga baluddeyo nnyo, famirizi zaabwe nga zoogera. Kati komawo eno yonna lw'abaana ddaka enzigamanya Lwebusiisi biki. Kati olutalo oluliyo olwaleero lwa muntu eyapenetratinga. Kati obululu bwonna obuzze buweebwa abavuganya NRM, obululu obubadde buweebwa abavuganya Anifa Kawooya, abavuganya Sam Kuteesa, bubadde buva mu ggombolola y'e Mateete. Mateete yeegatta ku Katimba, Mitete, paka Bukomansimbi. Obululu obusinga gye bubadde buva. Joy Kafula Kabasi gye yasinganga okufuna obululu, n'ono omukyala Mary Begumisa ng'akyavuganya nga bakyali ku mbiranye ne Anifa Kawooya, kati embiranye yakomawo.
era yawangula nnyo ebitundu ebyo. Kati beegumisa bwajja, in fact Jimmy Sekabiito mulangira Sekabiito mutabani wa Mumira Nsanafu Kitayimbwa mu kujja okuvuganya ku kifo okujja mu Parliament yali akkiriziganyiza n'Anifa Kawooya. Anifa Kawooya nga yamuleese mu kumuleeta n'amala n'alaba neetongola. Anifa Kawooya n'aleeta omulala. Kati bw'aleeta omulala ne bakyusa beegumisa n'adda ku ky'omubaka omukyala, ono Anifa Kawooya n'adda wali ewaali Sekabiito. Kaakati ekyo bwe kiggwa eri Sembabule ndoza Mawogola North eyo Kuteesa we yawa muwala we ne bateesa ne muganda wa Museveni, kati muganda wa Museveni yaliyo. Kati saidi eno ne wayingira omukyala gwe bayita Goretti Namugga. Gye nkugambye nti abaavuganyanga Anifa Kawooya abatamwagalanga eno gye babeera we baba wa constituency nga baagala okugireetamu omuntu owaabwe, era nekigaana Goretti Namugga n'abakuba busu. Olwaleero ekiriyo mu kanyamberege k'ebyobufuzi mu kanyamberege k'ebyobufuzi ekiriyo olwaleero ye poliisi ekutte abawagizi ba NUP, abawagizi ba National Unity Platform bakwatiddwa nti batimbudde ebipande ebyaba NRM. Embeera eno nti yaliwo ku Lwokuna ekawungeezi, era nga mu beggalidde poliisi beggalidde ye Kennedy Ssemwanga omutuuze w'e Mateete, weekugambye Mateete Town Council, naye nga Ssemwanga ono ali voko nnyo ku nsonga eza National Unity Platform, muwagizi wa NUP ddala ne Goretti Namugga. Okitegedde? Bagamba nti ebipande ono yayuzizza mu kusooka Katambi Akafuluma nga bagamba yayuzza ebipande bya Daisy Byuma. Poliisi okumukwata egamba yayuzza ebipande bya Mwami Museveni n'ayuzza ebipande bya Daisy Byuma. Daisy Byuma wa NRM ye flag bearer owa Mawogola South ewali Goretti Namugga. Kati Goretti Namugga omubaka w'ekitundu ekyo agamba nti abantu abakwatiddwa bakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Nti abawagizi baffe bakwatiddwa olw'okuba bagambibwa mbu bajja ebipande bya NRM, naye kino tekikkirizibwa. Poliisi esaana ekwate abantu kye nabagambako luli abangoberera ku TikTok ne ku Facebook nga bakutte abantu ebukomansimbi. Namugaga nti poliisi lwaki tekwata abantu abatimba biposters ku nnyumba z'abantu. Njagala okubategeeza tetugenda kuwummula, tetugenda kukakkana. Nyongera okutegeeza bannayuganda ekimala kikola ki? Ekimala kimala. Tunyigiriziddwa ekimala. Saawa eno ng'okutta omuntu just within hours okunoonyereza kuwedde saawa busaawa. Bagambye omusango gutandika okuwulirwa nga bbiri. Kene n'obaana musibe emyaka 10. Bannayuganda ebweru tebajja kulekera okulwanirira bwenkanya. Ne Mwami Daisy nsaba omutegeeza nti Daisy ne bw'ona atulugunya bannamawogola n'okola otya togenda bbaka kakuwagira ekisibya Keni kubanga tawagira Daisy. Ate ne nyongera okuwoninga bannamawogola nti bino bye mutandise okwetegako ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga, kubanga bw'oyambala essaati ya Mwami Museveni osobola okubba, osobola okukwata abakazi, osobola okukola buli kikolobero nga Daisy bw'abikoze. Tubategeeza tugenda kwerwanako. Erino eggwanga lyaffe, this is our country. N'okutegeeza balina office nti obwo office mubutuddemu ku bannayuganda. Saawa eyo omulamuzi w'oliawo, another day it will be somebody else. Bino byokola ku bannansi bijja kukolwako ekiseera ng'otudde wuwo, bijja kukola ku baana bo, abazzukulu nabo n'abali bibaamu. Era nsendinga message ku buli office bearer in this country, buli alina office gy'alimu, make sure nti obeeranga mwenkanya. Obwo obutebe si mmwe musoso butulako, others will come and go. Uganda esigalawo Uganda yaffe. We shall uphold and respect the dignity of this country no matter who provokes us. Buli akikola tukutegeeza, we're not going to relent.
tugenda kwekubira enduulu. We are going to talk to whoever is concerned. Naye njagala obategeeza nti Katonda akondiiminga omukulembeze yeegulumiza. Era njagala obategeeza Bayibuli ekyogera nti ali mukakkanya eyeefuula naggwano eyeefuula ow'ekitalo. We shall come a time olunaku lujja kukya nga bonna bakoseza obubi obuyinza Katonda abakakkanyiza nga batadde ku ttaka nga tusigadde tuli bawanguzi. Yegoleti Namuga. Yegoleti Namuga. Mubaka wa Mawogola South. Mubaka wa Mawogola South. Namuga agamba nti embeera bwegenda bweti nga bakwata abawagizi ba NUP si birungi, wabula nti bo bajja kusigala nga bakakkamu, era asabye abawagizi ba NUP Mawogola eyo okusigala nga bali let ears be onto the ground. Let ears be onto the ground. Idi Semata yakwatidde NUP bendera eri mu Mawogola North. Agamba nti okukwata omuze guno okukwata abantu aba NUP oba abatawagira wa NRM kivudde ku baagala okunafuya n'okutiisatiisa bannamawogola abaludde ebbanga nga tebamanyi na kiyitibwa kibiina kya byabufuzi kirala nga babiwulira kukkiriza obagaana nti waliyo ow'ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala. Naye nti kuno kutiisatiisa nti era bino bitagetinze nnyo abawagizi ba NUP nti Ssemwanga singa abatayimbuddwa bagenda kutwala step endala. Ssemwanga yatwaliddwa mu kooti. Of course yatwaliddwa mu kooti na ali ku limandi. Bamulimandinze Essembabule. Okitegedde? Bamulimandinze Essembabule. Kati embeera eyo eri Essembabule teyawukana. Eyinza okuba nga yo y'amaanyi nga bwe kunnyonnyodde, naye teyawukana n'eri mu disitulikiti y'e Rakai. Mu disitulikiti ey'e Rakai abawagizi ba NUP National Unity Platform gye basula ku Tebuukye basula bakunadde nga lumonde mu kikata. Eliabu Sango yalina bendera ey'essaza ly'e Kkooki. Agamba nti abawagizi ba NUP bwe bamanya nti toyagala NRM babakwata kiro, babanoga kiro. Era agamba nti mulimu n'okutiisatiisa okuva mu b'ebyokwerinda, okitegedde? So twakasirye munywanyi wange aga nti amateeka gakole nti era abantu bano bwe banaasangibwa ng'emisango tebalina nga poliisi ekoze okunoonyereza oba kooti ebintu bijja kutereera. Naye fayiro ya Ssemwanga ne banne agenti amangu yatuusedde wa DPP omwami w'emisango gya gavumenti era obujulizi babulina nti Kasiri gundi Ssemwanga n'abalala bagenda bakyajinga emisango. Ke kalulu ye Ssembabule. Let all eyes be onto the ground. Ssembabule is another space to watch.